Sabbiiti ewedde BBS Terefayina yakuleetera emboozi y'omwana eyali yabuzibwawo omuntu ataategeerekeka okuva ku jjajjaawe e Bukasa mu Katongole zooni. Yambika e Bukasa n'enkola statement nembagamba naye suspect gwe bagamba yamutwala ku booda bandazeewo omulyango. Omwana ono Jason Mutebi yali abeera ne jjajjaawe kyokka nga kigambibwa nti Sam Kawooya ateeberezebwa okubeera kitaawe yali takyagala bw'atyo kwe kumubbayo. Nensasulanga bintu bibiri, nasasula mu Pride ngeno bwendabirira n'olubuto paka olubuto kuzaala yali muto myaka 14 buli ddwaliro ne bangobanga. Bano baatandikirawo okwekubira enduulu mu b'obuyinza era poliisi n'etandikirawo omuyiggo okukakana nga Kawooya bamukutte era nga yasangiddwa Buwama Empigi mu Mawokota. Bamuwambe kubanga n'abasirikale bamubuuzizza bw'oba wateesa ne jjajja w'omwana n'akuwa omwana wo male naye ennaku 2 ennaku 3 kati lwaki ate omwana wamukweka wamusoose ejalamba bwalaba amawulire ga BBC ate n'omujjayo ate n'omukweka ate oba ekayabwa ateyo munda ne bamugamba kati jjajja omwana baba yakuwa omwana we mu bulungi mu butuufu lwaki obadde tewamuleeta. N'abasirikale ne bagamba bwe twamala okufuna information twakukubira ne tukwegayirira n'obagamba sobola kwereeta nze ku poliisi kunkwata wabula mwe mugezeeko we muri nkwatira weewe. Bulijjo abantu balowooza nti omwana kitaawe yali amuwambye kyokka maama w'omwana Sarah Mbabazi yeeganye okubeera kyamanyi ku musajja ono. Twamusanzeeyo Buwama era egyo gye twagenze okunona omwana ebuwama sayidi z'ebuwama eyo ng'akuba amasimu gagamba mujje munono omwana wamwe mujje munono wa mwana wamwe naye nze omusajja simumanyi nga ye simulabanga nako. Jjajja w'omwana Shifula Birungi yeebazizza BBS Terefayina olw'omulimu gwekoze okulaba nga bazuula muzzukulu we. Nebaza nnyo BBS okunyambako nendaba nga nzuula muzzukulu wange ne nebaza ne chairman wa LC2 Mwami Yasini Omara wanga naye agezezaako okunyamba ne nebaza ne chairman w'ekyalo kyaffe Godfrey Owere yazaala nga alina myaka 14 already nago gwali musango defilement oba kituufu naye kati oyinza kwana omuwala mulundi gumu n'ogamba mwana wo n'oclaiminga ate n'ojja n'obba n'oduka mpaka Buwama ogwo musango gwa kidnap. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyanga agamba nti ono bagenda kumugulako emisango egy'enjawulo nga mwe muli n'ogw'okuwamba omuntu. Sam Kawooya eyabba omwana eri Bukasa bamukutte katali mu kadukulu kaffe aka Kabalagala ojjukira Kawooya mabega Kawooya agenda nalima omwana kusande nga maama we yagenze ku kyaki okusaba n'amutwala aye Kawooya twamukutte eri sayidi za Buwama tugenda kumugulako omusango twamuguddeko omusango ogw'okubba omwana oba gye tuyita mu lufutifuti child stealing. Kawooya kati akumirwa ku poliisi e Kabalagala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Chris Samali Musemakula, BBS Terefayina, Gambuuze.